baatuula wansi ne bagamba nti abatabuliki mweyambula ekyambalo kyaffe temubangako ba ahli sunna wal jamaa abadan. Bannange omuwahabi si mu ahli sunna. Ahli sunna musiraamu wannamaddala. Omusiraamu mu ahli sunna ayagala nabbi, asuuta nabbi. Omutabuliki takikola. Mu ahli sunna asabira munne ng'afudde n'amuteerawo edduwa n'asuuta nabbi n'ayogera ku nabbi. Omuwahabi takikola. Oyo oli mu ahli sunna tubaawula. Abdullah ibn Umar hadithi endala eri mu Mu'jam al-Kabir volume ya 12 page 214 ne Majma' az-Zawaid omujallad okusooka ba page esooka mani omujallad okusooka page 16 ne Jami'u as-Saghir omujallad ogwokubiri page ya 275 Kanzul Ummal volume yokusatu page 635 binji ne Fayd al-Qadir sharh al-Jami' as-Saghir omujallad ogwokutano. Abdullah yagamba ibn Umar nga ajija ku nabbi yagamba nti kufu an ahli la ilaha illa Allah. Bannange kufu mulekeraawo okukaafuwaza abantu abayogera ekigambo kya la ilaha illa Allah olw'edhambi. N'agamba nti man akfara omuntu yenna akaafuwaza ahla la ilaha illa Allah, omuntu ayayogera ekigambo kya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, yagamba nti fahuwa ila al-kufri aqrab, yeye nnyini yaba omukafiri abasemberedde obukafiri obwayita munne. Mazingo ne banne Nsubuga Mukisa n'abalala mwenna zino hadisi zammwe. Nabbi yagamba mu Bukhari omujalladi ogusooka volume esooka page 12 kitabu as-salat babu omulyango fadlu istiqbalu al-qibla, yagamba nti man salla salatana, omuntu asaale swala tagambe kaifiya, omuntu asaale swala 5, omuntu asaale swala wastaqbala qiblatana, n'ayolekera n'ekibula naffe gye tunula nga mwenna mutunula wamu, yagamba nti wa akala dhabihatana, n'alya n'ebisolo naffe bye tusaze nga byatwalanga halaali gyali, nga naye talya kisolo ekitasaliddwa musiraamu oba ekitaliiko linnya lya Katonda bisimillah, yagamba nti fadhalika almuslim, oyo tewali alina buyinza bumujja mu busiraamu aba musiraamu. Waliwo baganda bange babadde ku Voice of Africa, Sheikh Ali sikusooka mukubazannya n'engo ne Waiswa Juma babadde bali ku Voice leero, hadithi eno bagikonyeeko. Yagamba nti allazi lahu dhimmatullah wa dhimmatu rasulihi, ono ayina kuba mu busiraamu era amateeka g'obusiraamu gennyini galimu ne ambrela y'obusiraamu gyalimu, amakulu obusiraamu buvunaanyizibwako, ono akola ekyo. Fala tukhfiru llaha fi dhimmatihi. Katonda yagamba, nabbi yagamba nti mugezangako okumenya endagaano ya Allah subhanahu wa ta'ala nga mukaafuwaza abantu. Kambawako ekyokulabirako abatabuliki kye batakola, omanyi bo beetukuza nga si ne batukuvu bwe basinga n'obukyafu mu nsi yonna, n'ebikolwa byabwe bikyafu n'empisa zaabwe nkyafu. Empisa zaabwe si za nabbi, si za busiraamu. Mbatunuulire, temulowooza ntwogeza bukyayi oba twogeza bukambwe nga bo, nedda twogeza bwino. Ate abasinga mutandise tubadde tubagamba nga tubagamba buli saa tubyogera ne mugamba Mayambala mubi, gundi mubi. Tubagamba kino nti be bano tujja babasomesa mubategeere omutabuliki yaani omuwahabi yaani. Nabbi lumu hadithi ebigambo bino mugende mu tafsiri ya Ibn Kathir omujalladi ogusooka page 552
ebigambo ebyo birimu tafsiri wa Ibn Kathiri ne Durrul Manthur Sheikh Jalaluddin Suyuti biri mu wansi wa aya eri mu suratu Nisa'i aya ey'ekyenda mu ennya egamba nti ya ayyuhalladhina amanu idha daribtum fi sabilillah fatabayyanu wa la taqul liman alqa ilaykum assalama lasta mu'minan. Mugende wansi wa aya mu tafsiri zimbagambye mulabe Durrul Manthur omujalladi ogwokubiri oba peji ey'okubiri peji ya 2 tafsiri ya Ibn Kathir omujalladi ogusooka peji ya 552 Majma' az-Zawaid volume ya 7 peji ya 9 mugende wansi wa aya ya suratu Nisa'i aya ey'ekyenda mu ennya mulabe nabbi yayogera ki oba bagamba ki. Nabbi yatuma basahaba nga mwe mwali Miqdad ibn al-Aswad. Miqdad sahaba wa Nabbi sallallahu alayhi wa alihi wasallam yali abatumye ku mission emu ne batuuka mpita mu bufunze. Mission bano balwana nga bweri enkola ya security nti ne bemba muli mu lutalo oli n'awanika mu Busiraamu nabana abatali Musiraamu security wise kyetuyita surrender nti gundi awanise bakugamba tokkirizibwa mukolako bulabe oyina kubeeranga oyaniriza okukkiriza kwe. Yes, agamateeka bwe gatoga ensi yonna si Basiraamu oba Basiraamu ne nabbi yakisomesa kakati baba mu lutalo balwana akasajja akamu akashiriku kali katirimbula Abasiraamu okubamalawo. Miqdad ayinawe yali atudde nga akooye kyeyakola n'akalengera n'akalumba najjayo ekitala ne kawanika ne kasuula ekitala ne kagamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah bannange nzikiriza tewali kyesinzibwa okujjako Allah subhanahu wa ta'ala nzikiriza nti ne Nabbi Muhammad mbaka wa Allah. Hadithi etugamba ebigambo batugamba nti ne bamutta abalina endowooza y'ekiwahabi ey'ekitabuliiki bano abawahabi bano abayita abasalafu bano z'empisa zaabwe zino zennyini. Omuntu akugambye nzikiriza mu Qur'an n'ogamba nedda, nkola hijja nedda, nsiiba nedda. Abatabuliiki bokka mu nsi be balina minzaani, be balina ekitabo basekuritale ba Katonda ab'enkalakkalira bo Katonda be yatuma mu nsi abasunsula abakkiriza mu Katonda n'abatabakkiriza be batabuliiki wano mu nsi bokka be naakalaba. Kubanga abantu bonna abagunjufu bagamba tusabe Katonda bo bokka be beemanyi. Ekyo nno ekitendo nabagambe kya shaitaani kya Ibilisi okweraba nti yo yokka yennungi abalala bonna bafe. Ekyo ekitendo kya Ibilisi shaitaani ekitendo kyennyini abatabuliiki kye bayina be bakiina bokka ne bannaabwe abo Abayudaaya beeraba nti bo baana ba Katonda tebagambwako buli kimu batwala kitwale. Naye ne baddayo omusajja bamusse amawulire bagawa Nabbi n'ababuuza nti ani yamusse ne bamugamba nti ya Rasulallah Miqdad n'agamba nti udiru li Miqdadi mumpitire Miqdad. Nabbi yamubuuza n'amugamba nti Miqdad nti aqtalta rajulan ogenze notta omusajja ayogedde ekigambo kya la ilaha illa Allah fakaifa laka bila ilaha illa Allah gadan. Ku lunaku lwa kiyama Katonda agenda kukuleetera omusajja oyo n'ekigambo kyeyogera n'obuzito bwakyo ekya la ilaha illa Allah ogenda kugamba ki Allah subhanahu wa ta'ala. Miqdad yaddamu Nabbi n'amugamba nti ya Rasulallah yakyogedde lwakukwenya kuba yalabye nga nzijjayo ekiso n'akyogera olw'okutya ekiso. Nabbi yamubuuza sallallahu alayhi wa alihi wasallama yamubuuza nti naye Miqdad nti ogenze n'oyuzaamu ekifuba ky'omusajja oyo n'olaba nti abadde alimba kaminzaani okajjewa afala shaqaqta an qalbihi
hatta ta'lama aqalaha amla ogenze noyuzaamu ekifuba kye nolaba mu kifuba kye nti byayogera alimba akwenya kwenya